Omwaka oguwedde omukulembeze w'eggwanga yakwasa akakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereire omulimu gw'okunoonyereza ku mivuyo ku ttaka. Akakiiko kano okukwasibwa obuvunaanyizibwa buno gavumenti yasooka kulemererwa kuyisaawo tteeka lyayo mwe lyeyagalira okutwalira ettaka ly'abantu ku kifuba oluvannyuma bannannyini ttaka basasulirwe mu kkooti. Okuva olwo akakiiko kazze kanoonyereza ku nsonga z'ettaka okwetooloola eggwanga nga n'ebyakasembayo kaali kaagala okuggyawo bwannannyini ku ttaka lya Mayiro. Tukitegeddeko nti ate akakiiko emirimu gino kandiremererwa okugissa mu nkola olw'okulemererwa okunnyonnyola ku nsaasaanya y'ensimbi obuwumbi obusaba mu 13 bwe kaweebwa okukatambuza. Kigambibwa nti abakungu abatula akakiiko kano basaasaanya ensimbi nnyingi nnyo era nga buli omu afuna emitwalo gisoba mu 7. Buli kakiiko kano lwe katuula so nga n'eŋŋendo ez'ebweru bafuna obukadde obusoba mu 2 buli omu. Bino bividdeko minisitule y'ebyensimbi okussaawo obukwakkulizo ku nsimbi obuwumbi 7 akakiiko bwe kasabye okumaliza okunoonyereza kwe kaliko. Badde njagala gavumenti nno olw'okuba emirimu gy'akakiiko gibadde gikutte bannayuganda omubabiro, buli akabaawo akatono tukawaawaaza oluusi ne tukajjamu mbeera mwe kandibadde kabeera. Tewali minisitule ya finance gamba akakiiko tegajja kufuna ssente nedda. Kye twasaba kyali kimu, tugenda bawano ssente ze mwagala naye mutubuulire emirimu ki gye mwagala okukola. Oli bwagamba mbu njagala kukola emirimu wegirijja biliyoni 10 sikitukakatako okutunula mu mirimu egyo oba gijjamu biliyoni 10. Kati okusobola okukikola tuba twetaaga tulabe obuwandiiko. Twali twasaba ye work plan. Omwogezi wa minisitule y'ebyensimbi Jim Mugunga ku lukomo lw'essimu atutegeezezza nti tewali nnyo luwonko luliwo wakati wa minisitule n'akakiiko kano, kyokka abadde beetaaga okumanya ensimbi zino ekituufu kye zigenda okukola. Ffe nga minisitule ya finance amateeka gatulagira bw'oba tonnata ssente osaba omuntu okulaga ssente ezo mirimu azeetaagisa ki gye tuyita work plan. So balansi y'emirimu egyali gisigaddeyo twabasaba batulage balansi ya work plan gye beetaaga okukola era emirimu egyo work plan eyo ebadde teddafunibwa naye bagituwadde last week. Ebiyise mu mawulire byali biyita nga tunafuna work plan nga tulina work plan tumaze okutula work plan bwe tumaze okgifuna tugitunulamu era bwe tulaba tumaze okgitunulamu tujja kuba nga tuta ssente nga bwebateekeddwa zifuna. So tewaliwo kusikamuguwa wakati waffe n'abakakiiko. Mugunga agamba nti bwe baba bakufulumya nsimbi zino bakusinziira ku bwetaavu. Ekira kijjagala okutegeeza bannayuganda naddala abalabi ba verify oluusi oyinza okusaba biliyoni 10 naye nga mu butuufu mu nsako ya gavumenti biliyoni 10 tezirimu olwo ebintu ebirala birina okukolebwa. Kakati bwe tutunula ate mu edi plan y'emirimu gyayagala okukola tusalawo ne tugamba kati mu biliyoni 10 mu kifo ky'okkuwa 10 okukola buli kimu kendeeza ku mirimu egyo okole ebyo ebikulu ebisaanidde okukola tukuwadde biliyoni 5. Kyokka akulira akakiiko k'ettaka mu Kampala Yusufu Nsibambi atutegeeza nti ensimbi zino si nnyingi nnyo okusinziira ku bwetaavu bwa bannayuganda bwe balina ku ttaka. Akakiiko ssente zikasaba nze ku lwange ntono wabula ne bwe zandibadde nnyingi kaweebuwi bajeti nakunnyonnyola ssente ziri zakozesebwa zitya naye oga nti ozikamye okasibire mu makkati kibanga omuntu awuga n'akoma mu makkati g'ennyanja takyasobola kudda mabega takyasobola kudda mu maaso. Buvunaanyizibwa bwa minisitule ya ttaka okunoonyereza ku nsaasaanya y'akakiiko kano newankubadde ng'obuwumbi obusoba mu 20 bwe buyinza okuggwera mu kunoonyereza akakiiko kano kwe kaliko. Judah Musisi, BBS Telefina, ageesigika.